embeera ze bikiye ng'omuntu embeera ze mazima ddala Grace mu mbeera ze nga bw'ali leero ayinza okusanyusa gwe tasobola kusanyusa yetaaga buyambi ate eddako yali akusanyusa eddako yali kyali wange era still yali ansanyusa okusinza bwe yali afaanana oba okitegeera n'embeera nga tanaba kuyiga kunywa mwenge tanayiga kubeera nga bw'ali leero yali mbulamu obw'enjawulo naye for today tekisanyusa tekiwomesa nakabululu naye nga watayino me I'm going to make sure nti Grace oyo atereera otya tubiri gwetofaayo I know sigamba nti noba nakyengenda okukola but I know things will go mulungi munange sirungi atya oli otya Jova mulungi munange omutya munange yatuli twabadde tuli awo na social media munange ewuuma mbaire teri mukazi mubi ate akyenja okugamba nti Grace kan mukazi watu yetaaga okuyambamu muki yetaaga okuyamba ng'omuntu simanyi oba muki naye yetaaga obuyambi okimye nsuubira okuba nga mmanyi tubuulire nokwayinza okuba nga mmanyi nti yetaaga obuyambi alright kubanze Grace kan ng'omuntu she has ever been my friend by the paka leo naye wali yali friend oli asuseemu akatono so mu mbeera eyo nemba nga nze bwe nava mu bulamu bwe okusinzira ku mbeera ebyo yali akola ebintu bye munaye nengenda mu birala namaliriza nga alabika kate leero ye waali yeetaaga kusembeza kyenja okugamba kwabambi naddala ng'ekitonde ekikazi kazi otesaana kuyita mu bulamu obwayitamu twakoma otugambye bagala bamutwale ogenda kutandika kampeyini y'omutwala ebintu ebyo twabikola byonna naye wamutwalako mu rehab si mu rehab omuntu yeetaaga genda mu rehab ekisinga yeetaaga kusoma n'omusoma n'omutegeera n'omanya kyayagala but for today I think tagenda tulemerera olwaki kuno ogenda mutwala mu rehab si rehab negwe manya tagenda tulemera cause I know what to do kikyomanyise bwe kyogenda okukola bwe tofaayo nsobola okuba nga nsobola okumanya kiki kyennyini kyetuyinza okukola Grace kan natereera Grace kan yetaaga kusobola kuva ku mwenge for that I know yetaaga okusobola kuva ku mwenge cause I think werwanya omwenge waliwo ebintu ebimukola ki ebimujja mu bwongo oba okitegeera ate nze nalabako ninako kyali wange omu musajja bwanywa omwenge yeeyogerako byonna ebimuluma nayogera feelings zalina ku bintu ebimu era mukwano gwange oyo nkakasa ndi omu ku kirooto kye ekyentiisa lwayogera ng'anywedde ng'atamidde afuka mu ng'oyo akola buli kimu kati mu mbeera eyo amaliza ayogedde bingi nti oyo bannaaye oyo so kikaneetaaga okuyamba aleme kutuuka te ku level y'oli kyali wange omusajja yekuba oli ate ye otegedde tumuleke kale tumuleke kakati Grace kan yagambye kiki ekikyamu ekiri mu muntu okwogera omutima gwe n'asaba abafaani be n'agamba tebasobola kulemwa kutuuka ku Jovani oba bakuwambe naye yakwoyo obulumi akwagala posti ye taata atadde no ne ku social media kaodiyo kabadde kakalinkitambulira nekweke bwekwesi tubadde tulowooza AI oba ki naye ne social media negendako eya Grace kan kikyozaako simanyi kyakwogera ge mazima matu asabye bafaani bakuwambe teka mu motoka bana poliisi munyambe nange ntagako obukuumi obw'enjawulo era hamu ngenda kusaba hamu bakole gondi y'okufuna ku basirikale abambeera emabbali kuba g'amazima obulamu bulabika bukalubyemu embanga bayise mu bafaani kuba bafaani tosobola manya nti onewa Grace oba ono bwena asobola okujja nakwata ne bakutwala so I think twetaaga okufuna munaffe ku security kiki oyinza ogamba Grace kan ng'omuntu
simanyi sijja kulimba awo ebisukka ku kya bulijjo kuba oli wagamba nti bakuwambe bakutwale si bya bulijjo kyenja kugamba. Okkiriza mu Katonda? Ndi musajja mukkiriza ddala. Ng'olayira Katonda tobangako na Grace Can? Lwaki olowooza nti no bonna agamba olayira mu Katonda tobangako na Grace Can naagamba ekituufu nga si kituufu? Sibangako na Grace Can. Mumanyi nga kyali wange nali mbaddeko naye nga kyali wange wabula sibangako naye nga mukazi wange tekibangako. Ebintu bye tebikolera embeera ze biki ebyo? Ebintu byaliya nti okibuuza mu ngeri embeera ze biki ng'omuntu? Embeera ze mazima ddala Grace mu mbeera ze nga bw'ali leero ayinza okusanyusa gwe tasobola kusanyusa yetaaga buyambi. Ate eddako yali akusanyusa? Eddako yali kyali wange era still yali ansanyusa okusinza bwe yali afaanana oba okitegeera n'embeera nga tanaba kuyiga kunywa mwenge tanayiga kubeera nga bw'ali leero yali mbulamu obw'enjawulo naye for today tekisanyusa tekiwomesa nakabululu naye nga watayino me I'm going to make sure nti Grace oyo atereera. Otya tubbire gwetofaayo I know sigamba nti noba nakyengenda okukola but I know things will go bw'aba alina feelings gy'oli oyinza mugamba ki kuba zaazirina anti olaba kati ekiriwo tosobola kumanya ngeri omukwano tosobola guzimba buzimbi omukwano tebaguzimba omukwano kiva munda musaayi mutima mwoyo n'owulira nga omuntu omuwulira anaaye bwekityo. Grace Can waliwo ebibadde mu mawulire nti bamugobye wa Pastor Bujingo balimba tulabye ne Bad Black awandiisa ate nga ye yamutwalayo. Balimba Bad Black alimba nze kati nza kugamba akyaliyo ewa Bujingo ayinza okuba taliiyo obanga gyali ne balimba kati ekyo kankikugambe wabanga yavaayo tebamugoba bugobye yejjayo nga y'omu nze Grace njogera naye. Bad Black okuvayo n'agamba yalemereddwa n'ewa Bujingo n'agamba n'ogamba kojja kitonsa nayogerako ne Grace emabega baliko kwayiriza eddogo ate si buli kimu nti eddogo lyerigira yadde nga yeesitukiza nti amalogo gye gali naye si buli wamu nti eddogo lyerikola ki lyerina okuba nga ebiki abasajja bayinza okuba baloga naye mazima ddala katukkirize n'ekyo nakyo ayinza okuba munaaye nga ne Bad Black bagenda nani ne mukulu kitonsa ne balogaani Grace Can so nakyo kiba bwe kiri nabo batuyambe bayambe Grace Can bamujjeko eddogo lye bamuteekako oba okitegeera bwekityo. Akatalekeka I think this is the right time for kwera nga tukwata ku Grace Can mu mbeera yonna tusobole okumuyamba adde mu bulamu obulala waakiri obw'enjawulo obweyagaza ng'era omukyala era nga omwana w'abantu ate era nga oyo agwanidde ng'omuntu omulala yenna era omukyala bwekityo.